Birungi Samantha yava mu bubbi n'afuuka omufere. Era mwena abamwesembereza agenda kubabba. Birungi Samantha ekimutuusizza wonna kubba na kufera na kukumpanya. Essaawa zino waliwo omuntu amulumiriza enti yamufera ssente empitirivu ennyo ku by'abasawo. Yafuuka musawo Omuganda, naye ng'obwo obusawo Obuganda tabuyinaamu bumanyirivu, wabula lyekkubo lyayitamu okubanga afera abantu asobole okufuna ssente. Ye nange nina akatambi ke nalaba ng'ayina amayinja ag'enjawulo era nga yaaga amayinja aganyumyako ng'agalimu ebyamagero. Naye kati nammwe be babba mwebyo ebintu by'abasawo Abaganda tusobola kutwa n'ogamba mazima ddala ono asaanidde okubeera omusawo Omuganda, ono asaanidde obutabeera, ono mufere, ono semufere. Nammwe mutuleke, bannange mutuleke. Birungi Samantha ayonoonekedde ddala. Birungi Samantha tali mu kwenenya ku kintu ekyamutuukako oluvannyuma lw'okulya ssente z'abantu enkumu n'enkumu. Yandibadde asaba nnyo, naye kati ate mu ekyo ayongerezzaako okweyita omusawo Omuganda kyatali afereremu abantu. Kati nno ebintu weebityo mmwe baana mmwe bijja baleetera ebizibu. Wano Babirye Husina nze yanziba ssente zange empitirivu. Nakati asiiba ku basawo antambulira mbu tuleme mubanja asiba misango ebyo. Naye nnyeyongera obbajjukiza mmwe bantu mmwe abatubba ssente nti ennaku z'omubbi ziba 40, olunaku lujja keera lumu ng'olina okusasula. Tewali mu nsi muno muntu agenda kugenda. Mu nsi muno tewali muntu agenda kugenda nga tasasulidde bibi bye. Mu bulamu muno tubaawo kusasula. Tubaawo kusasula. Gy'okoma okubonaabona manya oyina ebintu by'obonaabonera. Oba oyina gw'oli mu kubonaabonerako. Oyina omuwendo gw'oli mu kusasula gwo gw'otamanyi. Tugendagendako mu katambi ak'omukyala ali mu kulumiriza Samantha okumubba ssente mu ebyo ebintu by'okumusawula. Wabula ate era yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga video zino zigenda kuyitako ate ng'oba oli awo ozeetaaga. Y'ensonga lwaki tubagamba mu subscribinge akadde kakwateko bwe tuteekayo video zisookerewo okomentinge tumanye endowooza yo ne bannaabalala bagambe. Wabula ng'ate tubeebaliza nno ddala okusinziira eyo yonna gye mubeera ne mulaba obutambi bwaffe bwe tuteekayo. Ekyo nno tetukitwala tutyo tukitwalira ddala nga nsonga nkulu era tusiima. Katugendeko mu katambi. Katonda asinga ebyo byonna bye muzunga nabyo mu malogo. Nze nange natomerewuwo. Okimanyi bulungi nnyo nompa obutungulu siteekamu empiso nonziba. Samantha nonziba nga ndi mu ku kisenge riri. Nonziba nenkaba amaziga Samantha nga ndi bwogu nga nejjako n'abantu sikyayagala kwembuulira. Sigenda kwerabira n'enninnya n'enzija nga n'ebise n'ekigwenga bulimu ne mu kkubo ntyamu buli muntu ayinza okunsinkana n'ankiba. Waite ewiiki egi ne bankiba. Samantha nga nali mukwano gwo. N'ebyo bye wakola Donasi Katonda asasula mu mbi. Oyo omusajja Vianney yansonyiwa nange naalibadde nga ggwe. Oshegera Samantha nakaaba amaziga nga ndi mu bulumi. Nzize nkusaasireko bakadama bakuyiribya. Balumbye mama wo nenkola posti nga njogera nti mulumbye mama wa Samantha ne mwesasudde. Abaana ne banvuma nembeera okululwa Samantha n'onvuma. Birungi Samantha gwe gw'omulimu gwe yaddamu. Wabula ate nga ne Babirye Husina yonna gy'oli lekeraawo omuze gw'okufera abantu. Babirye Husina lekeraawo omuze gw'okufera abantu ssente zaabwe ng'obalimbalimba obbakolera mbu pepawaaka nga balina gye balaga. Babirye Husina nze nange wanziba ssente empitirivu ne kampani we wali okolera n'ogiggala n'odduka. Naye njagala okutegeeza nti ennaku z'omubbi ziba 40 lwe ndikukwata lw'olivuunika eyiyo. Nkwegayiridde, nkuwandiikidde message, nkuguddeko emisango, nkunoonyerezaako buli kimu. Nina ekitabo kiramba ku bintu ebikwatako nga kwotadde nnyoko akuzaala ne kitaawo ne baganda bo. Nina bubeezi buntu bulamu
kubanze nkulidde maka ga ddiini ndi mukyala musiraamu iffe tetukkiriza busungu kutufuga tutuula wansi ne twebuulirira ne tugamba kino katukireke kino katukikole naye tetutegeeza nti tuba twerabidde era tusigalayo nga tukyakulukuluma mwabo abangi bozootuusaako ebintu weebityo mwe Katonda mwalijjukirira nange ku kiri kutuukako n'ogamba nti bandabula byebimu byebyo abantu abafera bannammwe mujja tuuka ku bizibu ebizibu byonna Samantha byalimu byava ku kufera bantu ebintu byonna Samantha byalimu ebizibu byonna ebimwetoolodde byava kukubba ssente z'abantu kukubba byamaguzi by'abantu ne mutandika ozannyira abantu ku bwongo ne mubalyako obusente bwabwe bonna bwe bakoleredde bwe batuuyanidde ebbanga nga mmwe mwagala kukkusa mbuto zammwe ekyokuyiga mukifune mu bantu be muzze nga mulaba nga babadde b'amaanyi ensi neebatabukako. Brian White wuuyo ye example esooka ate ekyaliwo etambula nti yali w'amaanyi nga ssente ayina babbye bangi n'okutta atta essaawa zinaaliriddawa. Donas yalina ssente nnyingi ng'akola buli kimu ze yafera ze yakola ki aliwa. Samantha yabba ssente nnyingi nnyo mu bakadaama n'abatundako ente zaabwe n'ebintu byabwe wuuyo bwafaanana. Bw'atyo nno ne babiri Husina olulwo beerayo ng'olulinda. Tuyinza obutakugoba nga tukimanyi nti oli mu kwekweka ne tutayagala kukugoba. Naye ate ffe okusiba ebigere byaffe obutagoba tolowooza nti ogenda kubeera bw'otyo mpaka amalogo tegakola 24/7 nedda. Katonda yasinga nga mu katambi ke nasoosa obbateerawo. Kati awo wembalabulira mwenna buli kintu kyonna ky'okola mu bulamu manya ekiseera ky'osasula gye kiri. Era manya olunaku lujjako era lumu ng'olina okusasulira ebyo bye wali okoze. Bye wakola mu bulungi ojja bisasulira. Bye wakola mu bubi ojja bisasulira. Ku nsi kuno eno tuliwo okusasula emiwendo. Oba osasudde mu bulungi oba osasudde mu bubi buli kintu kyonna ky'okola mu bulamu ogenda kifunamu omuwendo gwakyo. Lowoozanga nnyo nga tonnaba kusalawo. Lowoozanga nnyo nga tonnakosa bantu b'okosa. Lowooza nnyo nga tonnafuga bubi bantu. Lowooza nnyo nga tonnavuma. Lowooza nnyo nga tonnaduula na kudaala. Ensi ekyuka etambulira kasaawa kokka bwe kati. Kammanye ndowoozayo mu katambi bwe kati.